ebintu by'amateeka ebyo biraba birimu amakoona mangi. Mulimu ebigambo ebimu byetubuusa amaaso, mulimu ebigambo nga expire wano kitegeeza kirala ne wali kitegeeza kirala, equivalences nga buli omwe bo balina babivunula abantu bali baddeko mu mateeka. Waliwo ekintu mweno kye mwogera nga kya bulijjo but nga mu kooti and legal means kitegeeza kintu kirala. Kooti kyegenda tuyambako etaggulule. Ffenna tuwa analysis zaffe based on the available documents because right now oyina ebbaluwa eva mu Islamic University of Uganda ennyonnyola nti ebbaluwa ya Walukagga teyina buzibu for as long as he has used it to enroll in the university. He enrolled era gyali asoma. Kakati gwe bw'ojja essaawa zino ng'omunnyonnyola nti ebbaluwa yo teri valid kukozesebwa mu kintu kirala naye nga eyagimuwa university yagimuwa emugamba eri valid kasooka gikozesa to enroll esigala eri valid. Kakati that's a credible university eri accredited by the state era ekola emirimu gyayo era I assume it has a legal department which legal department tesobola kukkiriza bintu bwe bityo kugenda mu isi nga tebitunuddemu. Kati what is the difference between the legal department of IU and electoral commission? Then in a National Council for Education ejetaggulula ebbaluwa yaayo because mu bbaluwa yaayo it equates Walukagga's certificate to a senior 6 which is a requirement for someone who is going to stand for a member of parliament. Kakati bwaba ffenna we tuli buli omu annyonnyola kusinziira ku the available documents. Kakati we need to come out era kino bintu bino bigenda kuggwa nga bidiscredit legacy and credibility y'ebitongole bisatu eri at stake era tulina okuvaho nga aliwo ekimu ekitalina credibility either National Council for Education, either Electoral Commission or Islamic University of Uganda. Kati abo nabo balina okujja batunnyonnyole nti omwezi guli gwe tubawa empapula zaffe babeera bakola ki okitegedde babawa empapula a month before nomination babeera bakola ki okutunulamu ebyo byonna because for us we assume nti being the Electoral Commission of Uganda bwe tukuwa empapula zaffe you call the departments zekikwatako to verify you call National Council nekunnyonnyola kyekunnyonnyodde kyosinzirako to nominate someone nga tenayo nona sente ze kyosinzirako to nominate or not nominate then n'omunnyonnyola mu budde naye omusajja yabawa empapula ze omwezi mulamba before nomination ne mumunominatinga nomala omumunominatinga then ne mukola ensala on the 15th of November ate ne mugimuwa 15 days later why the delay wabo otunulira ensala eriko 15th November so kakati credibility ya bitongole bisatu emu ku kyo tugenda kuvayo ng'ekitongole kimu kirina okutwetondera kyekinjagaza bagende mu high court batutaggululira empapula kiyambe n'abalala kakati tekiri kwani asinga essaawa zino tekiri kwani asinga kiri kutaggulula mpapula bazitunnyonnyole nti nze equivalence ntegeeza kino nti nze IU bwe nkugamba nti olupapula lukyali valid paka ng'omaze okwenololinga ma ntegeeza kino oli ye mukyamu kati tuveeyo nga ffenna tukkanyiza naye as per the available documents Walukagga talina ttabu. Kakati ebitongole bye birina okwesootinga naye bigenda kumala kwesootinga nga ye ng'omuntu kati ke kapiira ke bazannyisa Electoral Commission ekakuba ekaza mu National kati bali awo wakati ye musajja atuye empiki gye bazunza gye bazeeno gye bazeeri